Faali TV UG Emukuute Aduuka ku kisaawe Entebbe ngenda kusaba subscribing atompere video no like bagita Faali TV UG mbani updates ezina value mbatomedeko enaje musinzizo kwanga mugi followinga abasinziza mu ggwanga lya Canada abasinziza mu ggwanga lya USA abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia abasinziza mu ggwanga lya UAE mbatomedeko mwena mu ggwanga lya Abu Dhabi mu ggwanga lya Qatar mbagala byansuso mbatomedeko mwena je musinzizo kwanga mu followinga bagita Faali TV UG nakiri wakathala nkutomedeko kosane Pretty Aisha kosana kato Aisha Judith nakato nkutumideko nawe mwe bali kwanga mujye kuminako bagita Faali TV UG nakusaba subscribing atompere video no like sawa zino ensonga ezitambula ezisasinze kubanga trending ku social media za Kakooza Lawrence omugenzi ate kati zayingidde mu police ate kakati sawa na trending nnyo banange bunako lucha waliwo ebipye ebizuuka Kakooza Lawrence ono atwenze nnyo mu mawulire okumala ebbanga eriwirako banne musajja afadda nagenda kuweza wiiki ng'aziikiddwa naye olw'ensonga nti enfa ye ekyatangayibwa ensonga lwaki trending nnyo tenga police yeeyamye n'egamba nti eginafa okulaba nga etuuka ku kinyuzi egina fokola nge ezuulo eyamutta baba batamutte era police yategeeza nti erina okukizuula olw'ensonga nti ne family ya Kakooza yemu kwabo abasabe police enoonyereze etuuke ddala ku kinyuzi kiri ekituufu efune omuntu omutuufu eyatta omwana waabwe bw'aba yafa bufi ebiri nakyo nakitegerekeke essaawa zino police yazzeeyo ku Action Falls jjukira olunaku olw'eggulu yabaddeko ku Action Falls wabula yagenze ku CCTV camera tumanyi bayafunyeyo obutambi oba nedda tinaba kuchogerako ekyobutambi police wabula ekyategerekese yakutte manager kosane kina eriyana okulongoosa room eyo nakolo omugole gye bali balina okusulamu kosane mukyala w'omugole wa Kakooza amanyikiddwa nga Nabwami Justin naye yakwatibwa era nga bano basuze ku CPS olunaku olw'eggulu mpaka nakakati bali ku CPS manager Kirina kusa Nabwami Justin eyali omugole kolo lunaku wabula ate police olunaku olwaliro ezzeeyo nefuna asikali w'ekyo ekifo wabula asikali w'ekyo ekifo tebamusanzeewo wabula amawulire agatambatambula essaawa zino galaga nti asikali akwatibwa nga Aduuka abadde ateekateeka kufuluma ggwanga bagamba abadde ateekateeka kufuluma ggwanga nga agenda kuddukira mu ggwanga lya Kenya nga kyagenda okuddukira olw'ensonga nti munnansi wa ggwanga lya Kenya asikaali oyo akuuma ekifo ekyo bano abaagalana bali bagenda okufunira honeymoon wabula bino ebintu bigenda biranda buli lunaku olukya olunaku olw'eggulo poliisi ate kakati etaddemu nnyo amaanyi olw'ensonga nti family ya Kakooza yasuubiza poliisi nti ekole kyonna ekyetaagisa kuba bo kye beetaaga mutabani waabwe kufuna bwenkanya bo bagambye baliyodde okuteekamu ssente zonna ezeetaagisa okufuba okulaba nga bazuula ekituufu ekyaviirako omwana waabwe okufa mpaka nakakati poliisi eri mu kunoonyereza kikona ku lweggulo Luke Owesigiri yavudde n'ategeeza nti Nabwami Justin bagenda kumwetaagamuko agende akole statement bamukolekoko bayita interrogation bamuteeke mu interrogation room bamusoyosoye ebibuuzo kajojojo w'ebibuuzo biki ebyaliwo ku lunaku olw'embaga kiki ekyatuuka okubanga poliisi naye etabuddwa gamazima Luke Owesigiri yavudde n'agamba nti guno musango gwetaaga okunoonyereza ku Luke Owesigiri yategeeza nti engeri Kakooza gye yafaamu gamazima waliwo kaawo waliwo ekirala ekitanaba kutegereka bulungi engeri gye yafaamu kuba bwe bagamba nti yali agenze kutaasa mwana ate gwe yataasa n'awona ate yali agenze kutaasa n'afa kijja kitya kati ensonga lwaki poliisi yagambye nti waliwo kaawo ekyetolera waliwo awo kitategeera bulungi nnyo ensonga lwaki poliisi nayo yeyamye okunoonyeza kuba poliisi ebiseera ebisinga enoonyeza emisango naye ng'egimu oluusi nayo nga gigitabula naye poliisi yagambye guno omusango eteeka okugutuuka ku kinyuzi Luke Owesigire bw'atyo bwe yagambye katusuubire olw'ensonga nti ne family ya Kakooza naye bambye manyi ebiseera ebisinga n'abantu bangi nnyo bafa abantu baabwe ne batafuna bwenkanya olw'ensonga nti abantu family ezo ziba tezirinaawo ssente zinakozesebwa mu musango ogwo ne family ya Kakooza yasuubiza okuteekamu ssente zonna ezeetaagisa okufuba okulaba nga mutabani waabwe afuna obwenkanya bino ebintu bikyalanda Nabwami Justin ali ku poliisi ku CPS mu Kampala kwosa ne manager w'ekifo kwosa ne Kirina n'asikali bamuganzako naye asikali abadde atawanyika ng'abulawo ssebo lwaki asikali abadde adduka ndowooza mulaba kati ssaawa zino bintu bitandise okujjayo mpolampola asikali simanyi kibadde kimuddusa ate kudduka kuva ki ku mulimu gwe ati adduka omuntu atalina musango lwaki oba odduka poliisi yamunywezezza dda ono asikali ono aliko akabuuza
askari aliko akabuza si byamu naye nga bambi byo bikyana bunako lukya byongera kutabuka butabusi naye nga abantu abasinga olukongolo balusama mukyala wa Kakooza Lawrence olunaku olw'embaga obutambi bwe bwatwendinga ennyo ku social media Bannayuganda basinga bagamba neddanira omukazi oyo bonna buli asanga amwogerako SB4 Media ne Mama Fina abadde bakola interview SB4 Media mukola koko interview Mama Fina ne bambi anenge jayogerera kuba teyagala kijjayo nnyo straight nenga abantu bangi nnyo omukyalo ono yekola ebintu nenga omusajja amulaga love ku mukolo ogwo omusajja amulaga love nenga omukazi ye alaga bakakamuka keeki nga bamukakako jja kwegamba Katonda yamanyi yekka nenga kasabi Katonda musajja mukulu awumule mirembe naye afune obwenkanya twetaaga kutegeera ekituufu kiki ekyamuta okufa okuli nakyo oba batamute musubscribinge bagita Faad TV gimbagala nnyo nagye musizo kubanga mugyekomiddeko abasinziza mu ggwanga lya Birijja mubatumiddeko mu ggwanga lya Ebyama jjukira lweko Owesgiri yasuubiza nti agenda kufukulaba nga banoonyeza omusango guno bagutuuke ku ntobo yaagwo ngenda kusaba subscribinge like nga video eno tumetinge mu video n'abazizeeko mwera